what do you want in our compound? You people, what do you want in our compound? What is it that you want in our compound? What do you want in our compound? Ago gemaziga emiranga n'okwazirana ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini omwaka guno gwe tulimu. Abasajja abasirikale bwe balumba amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ataliiwo ali mu kwekweka mukadde kano, bwe batyo ne bamenya amaka ge era ne batuusa n'obuvune obw'enjawulo ku mukyala we nga we yatulombojjera. Ne tusigala nga twewuunya eggye ly'eggwanga oba abasirikale b'eggwanga be tugamba nti bampisa baatendekebwa era baatendekebwa bulungi okuuma eddembe ly'obuntu be bakoze kino. Then wakati awo CDF w'eggwanga n'avaayo n'agamba nti eggye lyabwe teririna mpisa za kuba bakazi, nga kino kiringa ekinnyonnyola nti kituufu twaliyo ne tetwamukuba. Ne bibeera awo bannayuganda bangi abamu babadde nga bavayo nga bagamba nti Babi ali mu firimu ne Bobi byeyekweka ali mu firimu. Ne tugamba mubalaatidde nnyo mu bulamu bw'abantu. Bwe kiba nga Bobi ali mu kuzannyisa Muhoozi firimu, ng'ali mu kuzannyisa Mwami Museveni byayogera firimu, ng'ali mu kuzannyisa baminisita byonna bye boogera n'ebitongole aboogezi b'ebitongole ebyokwerinda firimu, then waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso. Ekyo ne tukiteeka ebbali. General Muhoozi mu kiro ekikeeseza leero afulumizza ekifaananyi nga Babi atudde oba bamutuuzizza wansi, enjuba maze ogifuukuula, waliwo omusajja akutte mundu enneno kamala ng'ayambadde ekigatto kiringa ekigere ky'enjovu. Akabonero akalaga nti kituufu Babi byayogera bituufu. Yatulugunyizibwa, naye mu kutulugunyizibwa waliwo ne kamera ekwata vidiyo n'ebifaananyi ku buli kimu ekigenda mu maaso. Kino nno kibi kya bulabe eri eggwanga, naddala nga CDF yapositinze kino. Era agamba nti twakozesa Babi okufuna bbaawe, naye nzikiriza tebannamufuna. Tujje ku twiti endala wano ng'atugamba nti eggwanga lyonna erinaagezaako ne lifulumya Bobi Wine ye ke yayise ka Bobi, enkolagana y'amawanga ejja kuba ekomyawo. Kitegeeza tamulina, naye agezaako era balwana okulaba nga bamufuna. Bw'amala okukola bino tuddamu tulaba ng'alumba embasa y'eggwanga erya America, ekitegeeza nti mutwe gwe ayina endowooza nti Bobi yandiba ali mu embasa ya Uganda eya America. Ekyo ateekeddwa okubeera nga kyalina. Then later avaayo yeetondera embase n'eggwanga erya America. Kakati kye njagala weebuuze, geno amagye gaalumba ewa Bobi Wine? Amazima gali nti gaalumba. Lwaki gaalumba? Muhoozi amaze otukakasa nti n'ebifaananyi Babi bye yali ayogerako nti baabimukuba, geno Muhoozi abirina. Kitegeeza magye ge gaalumba. Kakati ekibuuzo kiri nti bino byonna nga bigenda mu maaso, bannaddiini bali luddawa? Bwe bajja ewa Kyagulanyi Ssentamu bajja kuleeta ssaala na kusaba emirembe gibeewo. Kye nawulira nti baabuuza baawo kikyayagala okukola. Oddayo n'ogamba nti abaana abaawandiika nti Mwami Museveni asindise bambega be, basajja be, si batuufu. Ensonga endala, ekitongole ekitakabanira eddembe ly'obuntu mu Uganda kiri luddawa?
kikola ki dirwe kikozesa obuyinza bwakyo oba kakati ekitongole kitunuza ndali tugenda beera nga nabwe tubitunuulira enfuga egoberera amateeka mu Uganda eriwa Daily Monitor yakolako omutwe ng'egamba nti by rule of law era abakulu ne banyiiganya abali mu buyinza naye yali ewandiika ekintu ekituufu ekyo nakyo n'okiteeka ebbali nojja n'obuuza akasirise akali mu ggwanga ng'emikutu gy'amawulire emimwa TV radio emimwa misibe ekifaananyi kifuluma naye ng'akuwadde ekyamuka omusajja ye yakwata n'oli eddi mutwe naye n'amutujjirayo ensi neevaayo neevumirira nekiggwa naye nga njagala omanye yamugamba amuyigiriza Lunyankole bwe kyabadde ku Babi kyabadde lwaki wafumbirwa omuganda omutujju bino byonna tugenda bitunuulira mpola mpola tugenda kujja tubiyitemu mpola mpola okwetonda kwa General Muhoozi yabadde akutegeeza oba takutegeeza nze ngamba buli kyakola akimanyi katukole bwe tuti tujje tutandikiraho DPTV Uganda, Dawn People Television. Ogenda okufumbirwa omusajja omutujju omuganda ng'Abanyankole tubalaba era n'ensirika ebyo byonna byabaddewo of course nga sinazirika naye ndowooza y'ensonga lwaki byampitiriddeko nga bambuuza bbaawaaliwa embagamba simanyi gyali. Basically it was an interrogation. You could see bazze kutwonoonera kwonoona bintu byaffe naye nga main point badde banoonya mwami Kyagulanyi naye njagala kugumya mwami Kyagulanyi gyali yonna nze ndi mugumu bw'oba ng'olaba gy'oli nze ngenda okuggyayo totawaana togeza nsonga ndala ze ziba zikuggyayo gy'oli tubasinze akatambi k'ogenda mu maaso n'okuba nga wekkaanya kalaga Babi ng'ali mu kwavula wansi waliwo omusirikale wano akutte emmundu akatambi kano ka AI kava mu kifaananyi ky'olaba wano abaana batambuza katambuze naye kakulaga okutyoboolwa ne wali wajja nadda mu kuseka mu kifaananyi ekyo n'aseka n'asanyuka Eipase avudde n'agamba nti oseka kubanga ono si muganda wo si nnyoko nerinda kituuke ku nnyoko kyo n'alaba bw'osinika ag'amannyo njagala osokotwe Eipase oyo nti Babi bamukubye ne bamwambula n'ojja kuno n'osinika ebinnyo tebannayambula maama wo owulire ng'oyagala kutta muntu owulire ng'oyagala gwa muntu mu bulago kabe sister wo. I'm just being honest with you guys. Mubeeremu n'ak'obuntu ate naawe agamba nti oli alimba wali ewuwe ate bw'abanga abadde alimba wayogera n'abantu abayingira mu nju ye ne bakubuulira alternative feedback ku bintu oli bye yayogera waliyo kirowoozeeko ebintu ebimu nja kuwa example kati waliwo ambuuza nti nzoba nze naliyo Eipase kyayogera kituufu because twafuna General Muhoozi najja n'abaako kyayogera nti bo tebakuba bakazi ekitegeeza nti baaliyo
ne tebaakuba. Then ani yaliwo kakasa nti tebaakuba kubanga gwe baalumba ewuwe agamba yakubibwa. Kaka tuzzemu laba kifaananyi. Gwe agamba nti bano bazannya firimu, olina amagezi mu mutwe gwo, otegeera bulungi. Waliwo ebintu ebimu nga tebyetaaga era nga si birungi kusabira muntu abifune. Niye omuntu agamba nti Babi yali mu firimu, oba naawe Katonda akikuweeko ewuwo. Anyway, sijja kikusabira kuba si kirungi. Njagala tusooke twetooloolere awo wennyini nnyini. Okusookera ddala, njagala tujjukire nti waliwo essaawa 48 ezaaweebwa Kyagulanyi Ssentamu yeeweeyo mu mikono gy'ab'ebyokwerinda. Nali wano ne mbagamba nti ekituufu omusajja tebamanyi gy'ali. Ensonga ze nawa lwaki tebamanyi gy'ali y'ensonga lwaki olaba roadblocks ku makubo nga zisusse. Era ne tukitegeera mbu banoonya musajja. Roadblocks ezisusse ku makubo ziraga nti omuntu temumulina, munoonya. Bw'amala okuva n'agamba awadde essaawa 48, ye kennyini yakomawo n'agamba nti bakitegedde nti abadde ayagala kuwanika mirembe ne takyayagala. Kaakati takyayagala ku biragiro bya taatawe kwasinzidde. Ekyo nakyo n'okiteeka ebbali. Naga ne kati basajja baffe tubawadde oda bamuleete nga mufu oba mulamu. Era nakyo kyali kiraga nti tebamanyi waali, banoonya munoonye. Bobi n'ayongera okuta obutambi. Bw'ayongera okuta obutambi, omukulu ye kennyini avaayo agamba nti asonyiye Bobi Wine, nti yamusonyiye. Eyo nayo twagibawa tweet. General Muhoozi ng'agamba nti already nasonyiye dda Bobi Wine, Mr. Kyagulanyi nassako n'erya Mr. Kakati ebyo nabyo n'obiteeka ebbali, n'ojja mu kasirise nga waliwo ebigenda mu maaso. Waliwo abali ku intaneti bagamba nti Babi alimba. Abalala bagamba nti Bobi Wine ali mu kuggusa firimu ye. Byonna ne tubiwulira. Bobi Wine, okay, yeyo tweet ya General Muhoozi, I have already forgiven my younger brother Mr. Kyagulanyi. Kakati byonna nga bigenda mu maaso, waliwo abajega abanafu b'obwongo abaga nti Bobi Wine ne Babi bali mu documentary. Naye documentary nga documentary eno oba firimu erimu General Museveni, erimu General Muhoozi Kainerugaba, nga bakutte Minister wa ICT Dr. Chris Baryomunsi ali omwo, bakutte omwogezi w'amagye ow'ekiseera ali omwo, bakutte omwogezi wa poliisi ali omwo. Simanyi omujega w'omutwe lwaki tasobola kwebuuza nti bano bonna bakkiriza babeere mu firimu. Babi bw'avaayo n'ayogera, abantu balina ekintu kye batategeera nti kyonna ekyatuusibwa ku Babi osobola omulaba ng'obulamu bwe tebuzzeemu kubeera kyekimu, because yeetaaga mukadde kano abasawo okumubeerako n'okumubudaabuda, okumuggyako ekifaananyi ky'alina eky'entiisa yamutuukako ekiro. Yonna gye yatunnyonnyola. Niye olaba omuntu ng'ali mu kuzannyira mu bulamu obw'omuntu. Omanyi bagamba nti tosobola kutegeera muntu kyayitamu okutuuka ng'okibaddemu. N'emirundi mingi
tujajinga abantu naye nga tetumanyi buzito butudde mitima gyabwe ng'oluusi n'akalembereza akasimayiro gy'olaba ateekako singa ekizibu ekyo kibadde kiri ku ggwe singa wafa n'okufa. Bino byonna abantu babitwala nga byakusaaga nti omukyalo oyo kyonna kyayitamu yeetaaga 24/7 nga abasawo bamulikaawo okulwana okumukyusa obwongo bamuggyeko ekifaananyi ekyo kyayina mu mutwe. Entiisa eyo yamukubibwa n'ebyo ebyamukolebwako byatunnyonnyola. Ekyo n'okiteeka ebbali ne tujja ku tweet eziri fresh eza jjo. Byasoose n'atuteerayo ekifaananyi kye yatuteereddeyo nga kya Barbie. Naye njagala ojjukire Barbie ayogera ku kamera. Kati gwawoza mbu firimu wano woyina okutegeerera. Barbie mu bigambo bye ayogera ku kamera, ebifaananyi ne vidiyo ezaamukwatibwa. Ekitegeeza nti bwe tufuna kino ekifaananyi kya General Muhoozi n'ebigambo bya Barbie bino bikwatagana, kitegeeza Barbie wano teyawaayira. Kye yali ayogera akimanyi. Ddala kituufu bamukwata ebifaananyi. Kyekikonfaminga CDF kuteekayo kifaananyi. Kati tuve ku kifaananyi tugende ku bigambo ebiri ku kifaananyi. CDF agamba nti this is when our soldiers captured and then released Kabobi's wife Barbie. Nti wano we twakwatira oba abasirikale bange oba abasirikale baffe we baakwatira mukyala wa Kabobi Barbie ne bamuta. Era ayongera naga she was very helpful in helping us find her husband. Nti abadde wa mugaso nnyo mu kutuyambako okuzuula bbaawe, meaning that bulijjo ebitongole aboogezi bye boogera, kankozesa ekigambo kino, tebabitegeera. Kakati tufuna version eya CDF ng'agamba nti tweyambisiza Barbie okuzuula, bulijjo tebamanyi gy'ali. N'ababadde beekangabiriza mu gavumenti nga bagamba tusobola omufunawo nawe twagalira bulimba. Jjukira Bobby agamba nti bano abantu tebali smart nga bwe tulowooza, si bagezi okusinziira bwe boogera. Ayongerayo CDF n'awandiika. Oluvannyuma lw'okutwalaga ekifaananyi yayongeddeyo n'awandiika. Naga nti njagala kufuna gundi ze nga bwe zibadde zitambula. Tweet ze nga as for us, I am concerned we captured the man Barbie. Twakwata omusajja Barbie. A weeks ago, the fugitive on the run is the wife Kabobi. Kinaakugamba nti twakwata omusajja Barbie week eyise eyeefuula okubeera, in fact eyeefuula okubeera omusajja ye mukazi ali mu kudduka, yaani ke Kabobi, meaning that nti eyasigala ewaka ye musajja, eyadduka ewaka ye mukazi. Bw'oba ng'okitaputo kifuna obulungi nti omusajja yasigala waka baamukwata ye Barbie, omukazi ye mutiitiizi yadduka ewaka ye Bobby. Era ayongerako akulaga nti Kabobi ke kaddako nga bwe yeekwata ebifaananyi selfies
ne video mukyala we yakwatibwa. Naga ekinyonyola nti ono idiot. Oba otegere ennyo omunigono engeri gy'awandiikamu ebintu bye. Olwedde wali agayo baakwata omusajja Babi kubadde kuvvoola. Omukazi Bobby yadduka mu nnyumba wano ali mu kuvvoola. Oba okitegeera ali mu kuvvoola. Gwavvoola Bannayuganda gwe beesiga twogere n'omuwendo gwe baamuwa ne miliyoni 2.7. Kitegeeza abantu 2.7 beesiga Kyagulanyi nga ye pulezidenti waabwe gwe baagala abakulembere. Naye omuntu ali mu kubeera nga amufudde ekyokuzannyisa n'ebigezo byamuwaako ebyo byandibadde si nsonga. Singa abadde tasindiikirizibwa kudduka mu maka ge ate n'ojja n'omulangira bagamba akusinga kkubya gw'okutte. Leero General Muhoozi ng'ali mu buyinza ekituufu bino byonna asobola obbikola. Tweyongereyo agamba nti I am going to say this only once. Kino ngenda kukyogera omulundi gumu. Any foreign powers who attempt to smuggle Kabobi outside the country are going to create a serious rupture in relations. Agamba nti eggwanga lyonna erinaagezaako okukusa Bobby okumufulumya eggwanga lino ogenda kuba creatinze okukwega enkolagana y'amawanga. Era ne kino kinnyonnyola nti akadde kano banoonya Bobi Wine. Njagala okkiriziganye nange tebamanyi waali. Bino byonna General byali mu kwogera yandibadde tamala budde. Yandibadde atulaga kifaananyi kya Bobi Wine. Wabaddewo okutya ekiro ng'abantu bagamba tabanga omusajja amukutte, tabanga amukutte, tebamulina. N'okumanya waali tebamanyi. Kati kino kikunnyonnyola. Eyo tweet yokka emala okulaga nti omusajja tebamanyi gy'ali. Era mu mitwe gyabwe balowooza kuba eno kati eneba yakutiisatiisa. Balowooza nti ateekeddwa okubeera ng'ali mu embase emu wano. Nti era embase ekyasobola okuyambako Kyagulanyi okufuluma eggwanga ko ye kateko threat tweet eri yenna ayinza okugamba nti kafulume. Lwaki? Bw'abanga Bobby ali mu embase eggwanga ddamba. Bw'olirumba oba okubye eggwanga kati agamaanyi tagalina. Asazeewo ateekeyo tweet etiisatiisa. Bino byonna bikulaga Kyagulanyi kiri kyeyagamba nti bano abantu tebali smart. Bwe kibanga omuntu asobola okubeera mu ggwanga ebitongole ne bituuka kusaakinga amamotoka ku kkubo naye ng'omuntu bw'agenda maaso n'okubawa obutambi, kino kitegeeza Bannayuganda basobola okukola kyonna singa baba bategedde kye basobola okukola okusinziira ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati ebyo nabyo tubiveeko. Amala okulabula foreign power ayongerako. Mu kwongerako alumba embassy ya America. Embassy ya America agamba bwati General Muhoozi mu bigambo bye ayongerako agamba nti Bannayuganda bannange
olw'embeera eriwo where an opposition leader kidnapped himself, olw'embeera eriwo nga akulira oludda oluvuganya gavumenti yeewamba yeewamba era mukadde kano ng'amiisinga okusinziira ku gye yayise best intelligence, okusinziira gye yayise ensonda ze ezeesigika, ensonda ze ezeesigika. Wulirizaawo wano ogenda zuula obujega nti did all this in coordination with the current administration at the US Embassy in our country. Agamba nti bano bakizudde nti bino byonna byonna Kyagulanyi abikola ng'ayambibwako abakulu munda mu embassy eya America wano mu Uganda. Agamba nti we as UPDF suspend all cooperation with the current administration at the US Embassy in Kampala. Ife nga UPDF tusazizaamu enkolagana ne abaddukanya US Embassy wano mu Kampala mu Uganda bagisazizaamu. This includes our work in Somalia. Nti bino tugattiddemu n'emirimu gye tukole Somalia. Jukira America yeesasula. Ekibuuzo kiri nti bwe mugenda maaso n'okususpendinga bino, ani afiirwa, America oba mmwe? Naye tukwate kali ke yagambye nti our best intelligence, tukikwate nnyo ekyo. Kakati best intelligence ye emuleetedde okwetonda. Okwetonda agamba, I want to apologize to our great friends, the United States, for my earlier tweets that I have now deleted. Nti njagala okwetonda eri mikwano gyange ginnaggwano America olwa tweet yange gye nakoze gye ndiriitinze. I was being fed with the wrong information. Naye yatugambye best intelligence. Katuwana atugamba nti banfeedinze information enfu. I have spoken with the US ambassador to our country and everything is okay. Njogedde ne ambassador w'eggwanga erya America wano munda mu ggwanga lyaffe era buli kimu kiri okay. We are going to continue our military cooperation as usual. Genda maaso n'okubeera nga tweyongera n'enkolagana ey'ebyamagye nga bulijjo bwebadde. Ye General Muhoozi. Kakati ddamu wali okitegeere nti amazima amatuufu gali nti Bobi Wine tebamanyi waali. Tebamanyi ki waali. Naye njagala era ne kino okitegeere nti kino General Muhoozi kyakoze eno si nsobi, eno yabadde move eri well calculated. Yawandiise bino. Ekisooka kiyakoze kikyamu okuteekayo ebifaananyi by'omukazi. Yagalagana ensi erina omukuritisayizinga kuba kibi, kikolwa kibi. Ekyokubiri, kyekyo kyali mukola okuyiga former presidential candidate. It is like Mwami Museveni talina kuvuganyizibwa. Kikulaga obwa dictator obuliwo. Nti okuvuganya General Museveni musango, ne Rope yakyogeddeko gyo mu parliament.
Then ekirala okujja awoninga amawanga gano, ekisooka musirike. Owulira mu byazaayogera ng'agamba tewali ggwanga lyatasobola kukola ki? Kusabula. Basooka kwegeza mu America nti amwe muli ba waggulu na ku mazzi, naye mujje AK-47 ku AK-47 mutuwulire. Atakola mundu agamba azikola. Mujje mutuwulire. Kakati bino bali mu kukweka ensobi naye ng'ate zikolebwa kagenderere. Simanyi oba ontegeera. Akweka ensobi naye ng'azikola kagenderere. Kitegeeza kyonna kyawandiika ayagala kirabibwe ate kituuke gye kirina okutuuka. Naye amale agambe nti yakoze ensobi. Okwetondera America akimanyi nti America esobola okukweka Bobi Wine bulungi nnyo. Akubayo ejjinja mu kisaka alabe akasajja ke tunoonya kali luddawa, kekweseewa. Kakati byonna nga bigenda mu maaso, njagala katutunuulire eggwanga lyaffe. Tugenda ditunuulirako ki? Njagala tusooke twebuuze, gwe Munnayuganda ali eyo, ntera bagamba ku ggwanga erya Kim Jong-un, eggwanga erya North Korea. Eggwanga lino abantu abaliyo bantu nga ffe. Okubeera nti abafuga bwatyo bw'obyewuunya kisoboka kitya? Ne gy'olaga mpola mpola gy'olaga oba gye tulaga. Bw'okera ku makya nga bannaddiini basirise, bwe bajjewo abo abanyigirizibwa baga tuzze kumanya muli mutya bannange era embeera etambula etya. Ne bafuluma ew'oyo anyigirizibwa eyeetaaga okubeera ng'agattibwako eddoboozi, ne batagattako yadde eddoboozi n'eri, ne bagenda ew'omuntu anyigiriza, ne balyoka bakuba obukule, ne baseka ne basagambiza, ne balinda babawe emmotoka n'amabaasa. Bannaddiini n'ogaa bannaaye tubaveeko. Lwaki tubavaako? Munnaaye oli ayimirirawo ng'agamba ate munnange 31 Desemba bajja kunnyima ekifo. Nina rediyo yange bajja kunzijjako layisinsi. Ate munnange abo bo ne tugamba oke, abagendayo mugendeyo, naye tewali buyambi buliyo, ate nga nabo oluusi obasaasira. Eyo n'ovaayo n'ojja n'otunuulira ekitongole ekitakabanira eddembe ly'obuntu, n'osiriikirira nga byonna bigenda mu maaso n'ogaa ya Rabbi, ya Allah yamba ensi. N'ayimirira n'akugamba ekigambo, sooka omutuweeko omukyalo oyo, mutuwe nzije. Atugamba akulira oludda oluvuganya Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nsindiseeyo ttiimu yange mu maka g'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi batuuleko okwo naye tuwulire kiki kyatugamba. Twawuliriza statement eyavudde mu poliisi nga bagamba nti mulimu gwabwe okudeployinga obukuumi buli we balaba nti kyetaagisa. Balugera dda nti ku mbaga tekubulako musiiwuufu. Waliwo obumulumulu obwabaddewo, bambi ate kano si kamulumulu,
waliwo obumenyi bw'amateeka obwakoleddwa nga abantu abamu okulumba abakozi ba Electoral Commission bwe babadde bagatta ebyavudde mu kulonda mu polling stations ez'enjawulo. Awo yakulira yatakaba na ssebo bannayuganda tufune eddembe singa liba lityoboddwa ayingiremu eddembe lyo likuddizibwe. Talina yadde akabonero akalaga nti asobola okuddiza eddembe wadde n'akatono bwe kati. Kakati olina n'omuteeka ebbali. Tukyalina enfuga ey'amateeka ekyaliwo. Nkimanyi oyinza okuŋŋamba ekyaliwo naye ekola ku ggwe gwe beetaaga naye nga bo be beetaaga okuluŋŋamizibwa mu mateeka tegakola. Olaba n'etteeka eririwo basobola oddinyoola ne litunula liti kasita kiba nga kye baagala. Rule of law kakati tugende kasirise. Akasirise akaliwo tukkiriza ng'ensi tutuule. Dr. Chris Baryomunsi ajja ayogere byayogera tugaye okay. Omwogezi wa poliisi wajja nayogera tugambe okay ya osirike. Robina Nabbanja ajje ogambe okay okay. CDF ajje ate ogambe yi kale. Okitegedde nti biri ebyabali obiwuliriza n'olabanga olwedde boogedde ebitaliiyo nenoga okay bebo boogedde byebimu. Kale ate ogenda okulaba nga mukama waabwe CDF yazze na version ndala ndoga iyi naye kale era n'osirika awo ensi weetuuse. TV mu kifo ky'okuvaayo oba radio ebeeko kyeyogera ekituufu nayo kyeraba eteekawo ennyimba ekisododo. Bakubawo ekisododo waakiri baluddamu emirundi ena okusobola okulaba ng'ekyo ekiriwo abantu kye batunuulidde kiyita kigende. Badde bakubirize puroguramu zaabwe ezitambulanga bwe baagala. It's upon us, Bannayuganda, okuvaayo tugambe bekikwata kontinedda. Constitution yaffe egamba bweti ate era tugenda demanding our rights as Ugandans, as citizens of Uganda. This is our country. Tetubelonging awantu wonna walala. Here is our home. Uganda is our motherland. Tetuzaalibwangako walala. Waliwo abantu nga balina amawanga abiri nga ekiyinza omwanguyira okugendako ewalala. Neffe tuli baawano tetuyinaayo ggwanga ddala. Tuli Bannayuganda. Ne bw'olondoola emisaayi ena tuli baawano. Ne bw'olondoola emisaayi ena tuli baawano. Tugenda ziikibwa wano, tugenda kubeera wano, tugenda buli kimu wano. Unless nga basse muntu omulamu ne bagufulumya eggwanga. N'ekitali ekyo wano. Tusaba abakulembeze beekuba emitima. Newankubadde akaseera kano ke tuli mu nkimanyi kizibu.
amaanyi balina mangi nnyo naye kyennaku Katonda ng'atwala obuyinza aziba amatu n'akusembereza emikwano emibi nnyo olw'okuba nti naawe biboogera oyagala kusuuta busuusi na kuwaana obunzika bw'otwala ng'abaddala. Mubeere bulungi, tetugenda sukkako wano, tujja kukomawo n'ebirala bingi. Twagadde tusooke tuggyewo emboozi eno n'embeera eno. Katonda abeere nammwe, naffe abeere naffe. Yenze Sajjime, mukutu gwa DPTV Uganda, ndi ne Morgan Kulenzi era yali ku mapeesa. Badaye mubeere bulungi era mweraba.